Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa. Vinga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansaawo o subscribing o liking atela o sharing osobola no commenting okusinzira ku video nga obokoze ki nga oba ogirabye natera osobola okunyiga ka notification bell nosobola kubanga osobola okufuna videos zaffe ez'enjawulo ze tuba tutaddeyo gwe kasitoko na ka notification bell of course oba olina okufuna gundi ekulaga nti tata Glosh TV ayina ka video kekoze ki kekuteereddeyo natera abatuteekamu ensimbi omukulu Jjaaja wafula Jjaaja wafula okuva ebusia era ngo nasangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru omukolo ono yateekamu ensimbi ffe nga aba Glosh TV ne tusobola okubanga tukutuusaako videos ezeki ez'enjawulo. Jjaaja wafula akola ku nsonga ki? Jjaaja wafula akola ku nsonga zino wammanga gwe wenna ng'otawanyizibwa ensonga z'amaka olina endwadde ezitategeerekeka byanfuna nsonga ki eziganye gwe kyolina okukola noonyaako obuloonya ku Jjaaja wafula ku namba y'essimu eno 0759 33 64 46 gwe omukulu oyo mukubireko kanamba k'essimu ako ajja kubanga asobola okuwasaganya ku nsonga zo. Nkugambye nti akanamba ke kali 0759 33 64 46 yo mukulu Jjaaja wafula nkugambye nti ono asangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru Jjaaja wafula oba okoze ki oba omutuuseeko era nyongera okujjukiza nti ekirungi ekiri ku Jjaaja wafula ono osasula omaze kulabako obanga omaze kuwona kyekirungi kyokka omukulu ono kyakola ki kyalina gwe wenna oba olina ekizibu kyonna nga kikusumbuwa gwe kyolina okukola munoonyeeko buloonya kanamba k'essimu ako gwe kasitooterera bwoti ng'omulyoka okola ki omukolako ekirungi kyalina nkugambye nti osasula omaze kuwona so oyo mukulu ateekamu akasente ffe nga ba Glosh TV nesobola okubanga tukutuusaako videos ez'enjawulo natera ng'oli eyo nga wandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV tunoonyeeko kanamba k'essimu kaffe kano 0750 31 283 akanamba ka Glosh TV gwe wenna nga wandyetaaze okuba nti olanga naffe tunoonyeeko kanamba k'essimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya. Ali atya Precious Remi okwewozaako nga kungi eddoboozi nga likakkanye mu ttooni ajjo tubuuzaako nga mukakamu. Hi Ugandans, this is your Precious Remi. Ka si oli atusuubiza ennyondo nga twogedde simanyi whoever deals set eddoboozi likakamu laavu cupa ya soda erinnya neka longo distance laavu nzibu nnyo egenda kufuuka nyangu nga tugenze mu virtual reality. Virtual reality etya nti zijja banga galubindi weeziki nga bw'ozambala bwoti ng'ogobye mu London mu nnyumba y'omukazi gw'oyagala nga byonna akulaba omunyumye oyo tekinologi addako longo distance love ejja kuba nyangu naye kwena eriwo teriyo longo distance love nyangu. Nkugambye emyezi 6 ng'otandika obufaananyi obuddamu kibebi emyezi 9 ng'oyingira suspicion zone nga we mukubira takwata bebi oli luddawa ndagako oli ndagako video oyambadde ki suspicion mode bw'ogivaamu bepa ng'oyingira zone endala no trust zone nagingi zone oba mu nagingi zone ng'omaliriza nti oyingidde mu kyawalingi zone. Zoni ziri ezi nya gwe beera ng'okimanyi solonga zo omuntu waali abroad togenda mulaba nchoba wiiki ejja laavu yonna ng'omuntu amanyi nti ajja kukutuukako omwezi ogujja erinnya naye omuntu gw'otamanyi nti ajja mu Juni simanyi Julaayi olinda alabye ba December alifuna off simanyi bali mu waliivu simanyi ali America simanyi awangalira South Africa laavu bwetyo nzibu nnyo
tukayanyanga gonya kubiri mu nnyanja bwe gamba nti ebyennyanja biweddeyo gonya yeesula mu nnyanja yeza Iculi era nkukkiriza kugamba nti emyezi 6 ng'owasizza omwagalwa nga tali naawe 3 kwena oba okyali mu happy mood ena n'oyingira scrutinizing mood ebifaananyi n'obiddamu n'olaba atanyuma ku mukolo yono yakimaki yanyirirere ebyo n'obimala n'oyingira suspicion zone halo oliwa mwagenzewa mwagenze nani n'ovaamu n'oyingira nagging zone ate embi yeekutula buli kimu you start to naga your love nagambye I love you notanziramu I love you too wabadde nani nawulidde ng'omuntu ali mbuliri buli woyogera ntera ku video you are nagging you have become a nagging person awo ng'atandika okwogera ng'essimu agikongoola olwo love eba tekyadda mabega eba egenze allahu yaalamu eba egenda newoogirwanyisa newojja n'oteekawo kasimayiro this is how I laugh at you love eringa lubuto efudde love eweddewo ebanga lubuto osanga omuwala n'omugamba bannange baŋŋamba obutino oli lubuto mwogera mwantama zikavuukaga kuno gantama ndi lubuto waliyo nga balunkola wankwatirako ku magulu mweyogeza ogenda okuddamu mulaba myezi egi nange abaani yali yagamba nga yemwentula olubuto lukula ludda mu maaso gwe ne bw'olwegaana eri kapisa ozibu everyday changes in the body so long as the titi buli lunaku omubiri gukyuka kasita eyo panade ekutonnyamu ey'omusajja bekapa neeyingira neyekwata betta everyday things change naye wali ogambye ku muwala tinaye osimanyi oli lubuto owulira ebigambo mumanyira ngamba lumu nti ngezi olw'okubanja bulungi kumbe ddala kituufu ali luki lubuto ogenda okuddamu mulaba ng'ali ku lusozi asikumbisa n'omugamba katogo bagamba kali empola ani yagamba ovuubike ng'entunnunsi zimukuba ng'amaaso gamwereezi n'omugamba olabye mugenda aba muddaaba